Eddwaliro lyaffe lino ery'Buseesa Health Center tulijja kukola buli kisobola okubona nga lifuuka Bugweri Hospital. N'enteekateeka yange esooka kukyusa eddwaliro eryo tuliniinya omutindo lifuuke Bugweri Hospital. Ate ekyokola nkidi kuba mu minisitule eno y'ebyobulamu abantu abo mbayidize nambi musawo mbayidi emitendera gy'okubitamu ngitegeera. Ate ekyokubiri engeri etuli nti tuli district mu nkola ya health system ya Uganda eddwaliro erisookebwako mu district yenene liteekwa ba district hospital, so tutuukaana okuba nalyo Nairobi ezirawo. So ekyo nekisooka. Ekyokubiri kyenjookola mu nsonga y'ebyobulamu eno mu parliament ndi kujja kugemagana n'ababaka abandi nenda tuteewo iteeka erireetawo oba eritondawo insurance y'ebyobulamu ey'Abannayuganda bonna tutoolewo enkola y'okujjanga ku ddwaliro bakusabe leetayo emitwalo 3 ogire ku kiriniki leeta mitwalo 10. Emu ku nsonga lwaki abantu baffe bali kwakuwa n'okusigala mu bwavu nsonga ya kusasulanga ssente obwidandabye bwa bbeeyi. Abantu bangi baabuwaire lwakujja mu ddwaliro bagakoba ati omulwaire ono yeetaaga emitwalo 800. Baatunda eitaka, baatunda ente, baatunda ki, bayabulwa. Ole yayidda kuzaala mwana babayika n'eisanu bayiddye bajja kwirayo na mwana olutuuka eno nti omukazi bamulongoyisa baanayinga okuba amasimu. Ente eyo mu gitundu eitaka musale ku kampuloti omwana mwava naye mu ddwaliro ayike mulikwirayo mu bwavu mwalekayo ebintu mwidye kunonya isanu lya mwana mwezeeyo mwava mu bwavu. So ngetutatoola bya bwidanda bitubitoola mu ssente cash kijja kubeerala kizibu ino Abagweri n'Abannayuganda abasinga obungi okuba n'essente gye baseevuye basobole okwekulaakulana. Kuba nze ndina bangi b'emiti makati nga balwaire ssaawa dino aye nga batereika obulwaire obwo paka lwe balifuna ssente. Beera n'owootereka obulwaire bukula obwandimazeewo emitwalo 10 bw'oli butwalira kabisa emyezi gino nga bwa miliyoni ng'olina kutunda kimu. So Kampala eyo mu parliament neetakasa nti obuwagizi tudaba nabo obuleeta iteeka lino tuleete kibeeta National Health Insurance Scheme twena Abannayuganda tutandike okufunira obwidandabi ku kaadi tutolewo bya cash nga nibwe ba pharmacy ne bakukuba ati jja lino obulezi obugule ku pharmacy kasolagayo kaadi yo pharmacy ng'ekuwa obulezi. Refund yetunaa tutairewo eyaghalala eyo evaamu ssente disasula naye osasula mu mafamasi ago omwezi bwe guwaako ke pharmacy kiriniki malwaliro gaweerezaayo ssente okusaba kwabwe bano betwaidandaire bano betwalaire obulezi nga babasasula. Ensi ekyo bwegyoterera abantu baffe babe balamu ate abantu basobola okufiisaawo akasente akanaakola ebintu. Okobye oti wasamba ku mupiira wawaye tuwatambula ine kigambo mu mupiira balinga weetiimu eibidyawo bagyeta Biddi Town Council. Biddi Town Council eyo yasamba yanjira ku Super League ya Uganda era mu byafaayo byentasobola kwerabira KCC yagikubako egoolo 10 nakivubawo Jackson Mayanja atebyeko goolo 6 mu kumulala. Ekibona Biddi wonka ng'alinga n'ettiimu ey'abaana abasamba omupiira ey'abamucomo oli kukibona saawa eno omupiira Biddi gufiire olina nteekateeka ki ey'okuzukusa ebyemizaano mu Bugweri? Oyogere ku nsonga ate nga nti